Okwongera ku mutindo gw'ebyamaguzi kye kimu ku bintu ebikyasinze okubeera mu ssente. Wano mu Kisenyi abasuubuzi bangi bongera omutindo ku bintu byebakola ng'era abasuubula empeke n'ebirime be basinga okumanyika mu kintu kino. Asimwe Kawooma y'omu ku basuubuzi abakola ebintu eby'enjawulo okuva mu mpeke naddala omuceere, kasooli, obulo ne soya. Ne tukola omuceere ne soya nga bintu bibiri byokka, oba ne tukwata omuceere ogwo ne tukutabulamu soya ne tukutabulamu ne oats. Ensigo zino zigulibwa okuva mu byalo ng'ebusoga, singo n'ebirala ku bbeeyi ensaamusaamu olwo ne bazituusa mu kibuga ne bafunamu. Nga bw'ogugula si bw'otuuka ng'oguteeka mu kyuma, wala okugula nga gulimu amayinja tulina okugulonda ne kubanga tegulumira. Kati prosesi eyo y'okulonda, prosesi y'okukuba olaba nga akasente kaba keeyongeramukko. Asimu ategeezezza emigaso nkuyanja egiri mu bintu bino bye bakola. Tuba tufuna ekiriisa naddala ku baana abato. Abaana abato abatalwalalwala ate otisezo zimuyamba ne ku bwongo nakula nga alina amagezi ne mu kirasi nga takumenya nnyo ng'omwana ng'obwongo bwe eva buli sharp. Muno tebakolamu byakunywa n'okulya byokka wabula n'emmere y'ebisolo evaamu saako n'ebintu ebirala. Lwa Kingdom TV amalindirire Nakalema Grace. This is Kingdom TV.